Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta ku lunaku olwaleero olwo munnaffe wambuuzizza ekibuuzo wano waŋŋambye nti wasanze omusota omunene mu bizinensi yo n'oŋŋamba nti watidde nnyo n'ombuuza nti kitegeeza ki okusanga omusota omunene mu bizinensi yo waŋŋambye gwabadde gwa bbulaaka. Ebiseera ebisinga emisota egyo girimu ebika mulimu emisota egitalina buzibu musobola ogusanga oba mu nnyumba oba n'ogusanga mu bizinensi yo naye nga tegulina buzibu nga gwayingiddemu olw'ensonga nti oba nkuba yabadde empitirivu ne guyingira oba nga mwaguleetedde mu bintu eby'enjawulo bye mwayingiza mu bizinensi yammwe eyo oba mu dduuka eryo. Mulimu omusota ogusobola okujja ne gubeera ewantu mu nnyumba nga tegulina buzibu bwonna era ng'ojja gutta okusuula ebweru kiggwe. Egyo emisota mingi nnyo egitera okuyingira mu nnyumba. Ebiseera ebisinga giba gidduka bibambulira ebibeera ebweru okugeza ng'omusana omungi ennyo gusobola okugoba omusota ebweru ne giyingira mu nnyumba bulungi nnyo, wamu n'enkuba empitirivu naddala ey'amataba ng'amazzi mangi era n'enkuba etera okugoba emisota ebweru ne giyingira mu nnyumba oba mu bizinensi zammwe nga musibyewo oba nga mugguddewo ne guyingira mpolampola nga togulabye. Naye mulimu emisota emikambwe mu bukambwe bwenjogerako nga basindise misindike oba nga gukuleetedde bubaka obw'enjawulo. N'olwekyo emisota egyo mwegiri sijja kubalimba kuba zinalindabyeko emisota gya mirundi ng'ebiri kwegamba bifo bya mirundi ng'ebiri nga ndaba emisota egyo egy'obulabe kwegamba gitambulira mu sitaani oyo omubi ng'oli asindise musindike egyo gibeerawo naddala egyo egibeera egya bbulaaka wamu n'egibeera egya white nga gwa white ddala white egyo emisota gyegiri nzirali ngirabyeko. N'olwekyo emisota egyo si mirungi gya bulabe gitambuliramu ddala emizimu egy'enjawulo era singa ogusanga mu bizinensi yo kati gwe nga bw'oŋŋamye nti gwabadde gwa bbulaaka naddala nga munenemukko kuba waliwo obwa bbulaaka buno so obusota obwo tutera okugamba nti kalumira emabega ne mu maaso obwo tebulina nnyo buzibu buba bulanga birala busobola okulanga abaana eby'enjawulo kale ewaka bo tebulina nnyo buzibu. Naye gye emisota eminene egya bbulaaka egyo ekyamazima si mirungi naddala nga gubadde guyingidde mu bizinensi yo oba ewakaawo guba n'ensonga lwaki guzze era omusota ogwo singa obeera ogulabye n'ogusanga mu bizinensi sooka ogugobe. Singa ogusanga mu bizinensi oba ewaka sooka oguwe gaapu ogugobe. Osobola okugamba nti w'obanga oli mubi ŋŋenda kutta, w'obanga oli mulungi badde nsaba ofuluma ogende. Beera ng'oyogera emirundi ng'esatu okugambe nti w'oba oli mubi ng'ozze mu bubi ŋŋenda kutta, bw'oba ozze bwa bulungi nga tolina buzibu bwonna badde nsaba ofuluma ogende. Beera ng'oyogera ebigambo ebyo era oluggi luggule. Ebiseera ebisinga gitera okufuluma ne gigenda. Kyobalaba ng'abantu abasinga osobola okulaba omusota n'ogulwanyisa n'ogukuba ne gukubulako omulundi gumu ogwo guba gugenze. Ebiseera ebisinga egiba misindike era gubula toddamu gulaba. N'olwekyo emisota egyo muba mulina ogyegendeeza naddala bbulaaka ne white n'ebika ebiralala olw'ensonga gitambuliramu nnyo sitaani ow'enjawulo. Abantu batera ogikolerako eddagala ate ekkambwe ebbi ennyo. Omusota omulungi bwe guba nga gwa balongo ebiseera ebisinga gusobola okweraga naye ne gumala ne gugenda kuba n'emisota egyo egy'abalongo ebiseera ebisinga gitera okubeera mu kaleezi ez'enjawulo. Bw'oba ogenda gukuba sooka omale okwogera nagwo. Ebiseera ebisinga abantu bangi batya okkuba emisota olw'ensonga nti osobola okkuba omusota ogwo naye ng'okubye mwana wo oba ng'okubye muzzukulu wo. Nga bwe mukimanyi nti mulimu abantu abazaala emisota mulimu abatya okkuba emisota egyo ng'agulika ne gugenda. Ky'oba olaba nti sooka oyogere nagwo. Bwe baba nga baana bo ebiseera ebisinga gujja kwemulula mpolampola gugende gukuviire. Nga bwe nkugambye nti mulimu emisota gy'osobola okkuba naye ng'okubye baana bo. Kyoba olaba nti bangi tebaagala kkuba misota bagireka ne gigenda. N'olwekyo omusota ogwo nga tonnaba gukuba sooka oyogere nagwo kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 887
340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.